tulekawo ba ex baffe for some reasons. There is a reason. Bobanga toyagala muleka wachi wavaayo. Lwaki ova, you go back to your ex. Because gwe okubeera ne ex wonze nze tekinyamba. What do I get you being with your ex? Oba kitegeera. So kati abantu abamu balowooza my ex manya ate mu bikiyita no nze tekinyamba. Mulimu ebintu abantu bye bagezako teeka mind nti oli is not your enemy. True. Nekyali kitugatta. Tewali. Because the goal was me and you to be forever. Nekigaana. So mission failed. So ngenda eri omuntu omulala. Oba kitegeera. Ensonga oyinza nga bwengambye nti omuntu ono okumusigaza ayinza okuba nga ali mu ministry, internal affairs, you want a passport, ali mu revenue, oyina kage yagala eyitewo. Omuntu ono nga mutuufu asobola okukuyisaawo ate era on that specific ky'omwagalako ekibwe kiggwa period. Bandiniza nnyo abalabi baffe abalungi aba Brown Skin Events YouTube channel. Olunaku olwaleero katebe k'omukwano negatiddwako mu masekati gaffe omwami omulungi Shafiq, dating coach waffe. Twamutazaako emabegakaawo naye ne leero mukomezaawo atunnyonnyere ku nsonga ez'enjawulo ze ngenda okuba nga mbabuulira mu maaso awo. Mukakana akaseera kamuwa obwaganya introducingireko atweyanjulireko. Yeah. Okay, Mona, kyakabi nnyo okuba nga tuli ku Brown Skin Events wano ku Love Seat Show. Yes, Love Seat Show. Wano tukuleetera ensonga ez'enjawulo, so nange kya mukisa okuba nga nsobodde okuba nga mbegattako. Yeah, mbegattako waneeno. My name is Shafiq. I'm a dating coach for men. Yeah, I'm an expert mu field eyo nti omuwala, omulenzi, oyina ensonyi gy'emirimu gyenkola nti sirina bigambo byeŋŋamba muwala, simanyi butya bwe nsaba namba muwala. Awo kati eyo field yange pattern ekulemye in your mind, ekyo kyenfikisinga nkugattirawo. Yeah, so it's a psychological, it's a psychic mind job. Bwenzo kiyita ya nti gwe kiba kikuleme ne bubanga oli mufumbo mukyala wange oba bba wange akola bwati nkoze ntya okutereezaamu wano. So that is my job. Yeah, that is my job. Sobana mulabi waffe omulungi ng'oli eyo olabye obulidde dating coach waffe byakola tobeera awo nga banange omukazi oyo yannema oba banange ng'olina gwe weegomba naye nga tolina mpozi akalala momo siri kojja. I'm not kojja. Abantu tebanjawula ate siri motivation speaker. That is it. Yes. Ukawuliddako si kojja ate si motivation speaker. I'm a dating coach. A dating coach. Yeah. Oba coach nkinyonyola entya mu Luganda omutendesi. Nti gwe tomanyi nkutendeka butya bw'osobola okwogeramu n'omukyala. Nkutendekamu butya bw'osobola okuba nga ofuna confidence ng'oyogeramu n'omukyala. That is it. Siyigiriza sitendeka balwa mu buliri. Abo be bakojja. Ayinza okujja njagalayo eddagala ndweyo. Togaba ddagala. Sigaba ddagala. Ebyange it's a mind game. All right, dating coach. Now today we have a topic in our midst that I'm asking. Yeah. Is it okay or is it good for someone to keep in contact with their ex-lover? Yet they have moved on in a new relationship. Yeah, get the point. Is it good? Ensonga inobanga y'amaanyi. Ate ne bw'obanga omukiipinze kina kubanga si kaseera buseera. Oshegera either nsonga yinzo ba ya bulamu. Ex ayinza okubanga ye sajjoni. Oyina omwana wo, mukyala wo babbawa, mutuufu guyaliwo n'omukubira. Oshegera oba n'ogamba nzijjukira we yali akolera. There you can talk. Nekati we have moved on in a relationship because it's an ex, that is a past, that is experience. Past experience, because we move forward, not backward. Kitegeeza nti gy'okoma obeera ne kyovala nti abantu balemererwa moving on okusinziira nti tebaagala kugenda maaso. They want to get stuck in the past. Oshegera ayagala, they want comfort zone abeeraawo. Kyova abantu tebakulaakulana. Oshegera kati benefits za ex okumusigaza siziraba nze nganze as a man because in our DNA kabe bakazi kabe basajja tetwagala kulabanga omuntu gwaliyo yagaddeko ng'omuli kumpi. Oshegera
yes ng'omuntu yeno ofunamu insecurities ofunamu obujja okyegeera kiyinza n'oleetawo obuzibu in your relationship kubanga bw'oba osazeewo moving on olina okutta ebyemabega byonna and you choose to take the new path. Yes, there is some challenges in the new path but it is worth oshege ne bwoba osaze n'ogamba yes kigenda kunyigamu naye kiri worth nze okutekinga this step oshege kubanga tulekawo ba ex baffe for some reasons. There is a reason. Bobanga toyagala muleka wachi wavaayo lwaki ova you go back to your ex because go kubeera ne ex wonze tekinyamba. What do I get you being with your ex oba shege so kati abantu abamoloza my ex manya ate mu bikiita no nze tekinyamba. Mulimu ebintu abantu byebagizako take mind nti oli is not your enemy. True nekyali kitugatta tewali because the goal was me and you to be forever nekigana so mission failed so ngenda eri omuntu omulala oba kyegeera ensonga oyinza nga bwengambye nti omuntu ono okumusigaza ayinza okubanga ali mu ministry internal affairs you want a passport ali mu revenue oyina kage yagala eyitewo omuntu ono nga mutufu asokuyisaawo ate era on that specific kyomwagala ke kibwe kigwa period ante bamugamba nedda expo ina abeerawo ajja kuyamba then abamuwulira bagamba sisa ne musanga nyinza n'omutta kati ndowooza olaba abantu abamu like balaakinga knowledge ku bintu ebimu. Abantu ennaku zino bayingiza nnyo ebintu ebitabagasa mu mitwe gyabwe oshege nosanga omuntu ng'afokasinze ku negative oshege nosanga ng'omuntu ng'ali mu relationship oba mu bufumbo nga bulungi nenga agamba nzo musajja bw'atankuba simanyi oba njagala anonyayo ensonga at least ave mu relationship one reason like this and people are looking for 1,000 reason to keep their marriage. Newankubadde waliwo 1,000 reason to leave their marriage they will find one reason to stay oshege kati nosanga oli they want to stay engaged. Nze oyo yafuka mukwano gwange twakula fembi bwoba toyagala mikwano gyange ngondeka. We are not marrying you or you are not getting married with your friends. So friends or neighbor sister who are more close. Your relative, right? Yes, your but relatives. You don't mention your relative. Lwaki togamba mpasane tata wange oba kojja wange oba mama wange. You are bringing friends. Bw'olabye obukulu. So kati okusanga oli nga ex we yamufula friend we mu bestie wange twagezaako ne bigaana and you are telling me this is my ex. It is both sides mu bakazi n'abasajja. It is both sides oshege. Kati weebuuza nogako fine. Ex wa tumufuna coach. Akwongera coach. Tumufuna coach. Nga tayina. Just nze antegeera. So you go and stay kubanga akutegeera. Kubanga kye twagala mu bulamu. Twagala obeera n'abantu abatutegeera. Bwe twogera ne bwoba onyiiza omuntu asomanya nti ekyegeera ng'omuntu oyo asokkukomyawo. There's sometimes omuntu you can get lost. You are stressed, you are depressed. Twagala abantu abatutegeera. So baba akutegeera it's fine. I respect that but go. Kubanga wano woze tuyina rules ezifugawo. Bwoba gwe rules ozigamba you have to keep your ex, those are your rules. Ne bwoba ojja mulamu bwange these are the rules. You take it or you leave it. Si mu bubi okyegeera. So kati abantu ekyokubeera ne X1 abantu abasinga tebaagala taba ex because they have that experience. One ayinza okubanga amujjukirako good sex oshege kati ng'alaba tayagala mutta onayinza oba ina good sex onayina sente naganze ex wange simutta obanga oba ono nga ina sente kati kwema wabaawo connection gyagala asigale ng'afuna ayagala benefits zaafuna okuva eri emabega mu past just why they don't want to go oshege nenga ajjukira nti omuntu yena bw'obanga okuze remember nti love enough cannot fulfill things but maturity does oshege omuntu ng'ali mature amanya ekyokukola kubanga ojja ku reasoninga olowooze nga tonakola ogambe naye ku myaka gyendiko bakusanga okyapepeya n'omuvubuka gwe mwali mwagala in high school oba okyegera abantu bonna bazinga bakula nga bagenda mu maaso in their marriage abantu tebaba babi mbulwa ensonga lwaki tubalekawo but because we are not compatible okyegera tubaleka ntugamba
yes mulungi waliwo ekita adding up mulungi but kamuleke because I'm taking a different path even in our relatives n'abalongo bazalibwa nga balongo buli omu nakwata kubo kati oshegera bazalibwa maama omu taata omu we take different path oshegera bayunga ku bbeere erimu buli omu akwata liri bw'ongamba otya mbu you can't leave your ex ng'osomala omwezi nga tolabye muganda wo oba maama wo you can't leave your ex. Oshigiri. So that is a weak reason. That gamba chimu, you still want to cohabit with your ex. Oshigiri. Or you haven't moved on yet. You are regretting it. How would you live in regret yet you are in a new relationship with that means you don't know if by that is a sign elaganti omuntu ona alakinga some knowledge. You don't know who you are. Tomancho ya God. That is like to me it is stupidity. Oshege, that means you are gambling with life. Ononye kinakuyisaawo. Akute kino buli kyakute tayagala kita. That means within akaseera katono you're going to lose everything. Kubanga ono ajja tuke kiseera akukoowa amanye nti omuzza mabega. Because you're moving forward, we want to go back to your ex. Oshege nze ngenda kukuta. Oshege. Tosalawo. Ate n'oli ex naye aba oluusi si byaliko. Olwokuba gwoba omwaga ye ina omwagala oluusi amutwala mu maaso kati agenda okulaba nga naawe ate oyo olinga ayagala omuzza emabega kati bonna aboyagala okumira nga bonna obaluzinze okyegeera tosobola kufuna ex wo ne mukyala ogobadde olina oba ne bbaawo ogobadde olina naye omufiiridde no tekisoboka twabadde tukola vidiyo awo ne Saalongo alina like gundi gye yakwotinze n'agamba nti leader yeetaaga group of people okyegeera ate follower yeetaaga leader atya omu. So women especially abakyala bakolesa nnyo eyo statement nze mikwano gyange olina okunjagala nga bwendi oshegera these are my friends akulagayo abasajja besties babeera ba ex those are your replacement anytime singa akulabamu kyasuubira agenda gatawo omulala ina trait gyakwagalamu afikisingewo. These may like in these days abantu kye bakola oli abeera n'abasajja nga bano oba bakazi nga bana naye nga buli mukazi alina trait gyamwagalamu. Bwe mba njagala ofumba ngenda wagundi, bwe mba njagala mpaka ngenda wagundi, bwe mba njagala sex ngenda wagundi. Kati buli omu alina traits zonna mukaaga naye bakazi mukaaga oba bana oba basatu. That's why people they are keeping those around. They will not tell you that, but it is in their subconscious. Ate naye abatamanyi gwosoka numbuza oyo mwagala kochi agenda kubula bintu byanjawulo tasaba nga bona bagala kochi ekimu toyinza gamba nti waffe twalidde enkoko ngenda ina ndiye enkoko you can't chivanti lero bwolye n'emmere ekiro okyusa oshegera. That is the nature of law. Omuntu tasa kwagala kintu kimu for a long time akikoowa oshegera. So bwekyo bwe kiri. So nze kyenyiza okugamba gwali eyo mu katabo ka 48 laws of power law 20 egamba don't commit to anyone. Commit to yourself. So it is a fool or a foolish who rush to take sides. Yeah. Or the cause fetugweno what if the side you're taking is a crashing. Ogenda yimira ogenda koma weno. Already twakulabe you were taking the side. Chovala Peter bweyegana Yesu bamugamba gwe. Twakulaba ne Yesu yali taking the side. Yes. Nibamugamba naye naganze simumanyi. Ne yegana. So olina okubeera nga oli micho. Oliawo nga both sides baso kujene bakwebuuzaako oshege. So kati mu bintu bya relationship osanga omuntu ayagala beereno ye kenyini tasalawo ye kenyini tamanyi na wawaali oshege. Ekyo vanda abantu abasinga babasuulawo ng'oli aludde naawe ebbanga n'olwokuba nti alaba togatta tumanyi like you have a problem, you're not normal. Olwo ekizibu kyatali mu kwezuula kugamba alaba oba ategeera. People they start asking around alimu akataala kuba ebikola byokola agamba akagayo mu zolozolo si yategeera ekirya si nti oli mulalu oshegeera ne ayagala comfort zone oshegeera aba ayagala ebintu nga byetooloolera awo oshegeera alina selfish desires. Kati oli omuntu ayagala musigaza olwokuba yalina kyamufunamu so si gyayagala okudda bamwetaaga. Simanyi okafuna. Some people they want to go back not because they are because they want something there. Obaje kuza what do people going there? What ya masanyu? Does masanyu benefit from it? You benefit from what? From them. Kati ya sigala sigalenga agendayo
olw'okuba alina kyajjayo. Kyova olaba nja kuwa example. Basingle mothers bagaanira abaana abakyala abanoba bagenda n'abaana si nti abaana abaagala omusajja asobola osigala ng'aweereza obuyambi. Singa abaana abaliko omusajja tajja weereza buyambi. n'obutaddamu namulabako. Yes, kati agifuula nkwaso kamufugire ku baana kuba kimanyi nti omusajja abaana akola atya. Kyova abakazi abasajja batalabirira abaana abakazi tebabaagala. Naye nga lwaki batolabirira abaana? Anti kati obwo eyo topic twajogerako ne Salongo on my channel. Signs you're not a man enough. Oshegiye kekabonera akalaga you're not a man enough. Oli atakola you're not a man enough. Oshegiye sakutule ku kiri nti abantu abasinga abaagala holdinga gundi yaabwe nga ayagala abeeraawo nga wonna ayagala afunawo ye talina kyayonge. Ate abantu bwe batyo baba tebalina kyebongera ku bantu abo be balimu. Kugamba abanga tiki enekwata ku nte da tiki enkwa mu Luganda ayagala nywa mbunye musaayi bakawawa. Osigi babaka abeeraawo tabeera advocate ate babeera toxic kubanga abaloze ensi natambulira ku ye attention ayagala benga ya controlling bujasa manzi batogize bote nze sigira neja agenda ye yesibayo neno taina kya offering kati ayagala amulage nti nze ndi wadde mbogenda ninga batalina jalaga oboshegera. So there is no any benefit of keeping the ex okujjako ensonga ziri zenjogeddeko. Yes, and the issue is very vital, urgent, emergencies nga mutuufu teriinda. Health, business. Oshegera ng'ate kikulu gw'ofiirwa singa oba tokoze otya tomunoonyeza. Oshegera kyova nti tubeera ne ba obbies ne ba ogis nkigamba oyo nasoma naye wama nkujjukira. Oshegera ebintu bwe bityo. So kati mulimu ebintu ebimu nga omuntu osobola omukuuma naye sigamba nti ogenda mukuuma naye nti osobola okuddayo olw'okuba omanya ability omuntu oyo kikyasobola okukola nga ate oli sure nti bwe naddayo gundi onayinza kanzireyo negayire tomanya yinza okukola ki kuba twali twemanyiiko but not keeping in touch nga mwogira kuki. You don't have mba was checking on you manyi that means mugenda kuzaayo olutambi. That is it. Ochegere mugenda kuzaayo olutambi ngenda sanga omukazi ngenda sanga omukazi wakati yafumbye yabadde ku simu agenda gamba agenda out kulaba mukwano kitome kumba agenzera ba ex. You know awazi mbadde nvaye ku mulimu waneno nensanga mukwano gwanga sinkanye ex amwadde surprise ku mulimu akomyewo late ajiye wakono mukwano gwanga amulete waka ex. This is my friend, this is a family friend twakula naye kuba abamu bakula nabo ku kyalo. Yes. Agenda mukyala agenzera ba ex agamba agenzera ba mama nagamba ekituufu wali waneno wuno oluva ku simu agenda wa ex. Twasoma naye twakula naye. Oshege kyova abasajja edda tebakirizanga bakyala kukyala kyale. Ate n'abazadde abaana abawala bwe baba wasanga ekitanda nga bakyoki bojja toyina wakusula todda kyova kafeero mu luyimba lwa Bulani namugamba ebyokundabako sula muguluka todda sikukyaye naye. No, that is not torture. Kubanga omukazi bamu preparinga to meet the family yentuufu ye musajja. Yes. Ochege ye kati they prepare you bw'onootuuka ogenda gandi fit there but why not togenda kudda mabega todda kola ki just bino ebyeno generation omwana omugaana otya kubanga omuzadde tagroominga mwana kubeera wife. They just bamutendeka abeere mulungi eri society nga you can fit in society kati omusajja okigeera bakuwa society n'omuziro omukazi takola bwati omukazi takola bwati naye they don't prepare you for your man. A man nze kaso ayina ability egroominga mukyala wange kubanga nze manyi kikyayagala sekati oyinza kuŋŋamba nze njala keepinga ex wange gwengani. Do you know your power in this house? You don't hold any power. I'm giving you the power because I'm the leader. You are a divine follower. You are just following me. Yes. I'm telling you this because I'm protecting you from you. Kuba twabyogerako nti omukazi asobola okwesaanyaawo obokyegera. The moment otandika ngenda kola ex olusi yakyuka olusi yayingira obubbi. The moment wosuzeeyo bwe bamukwata bwe bamutira mu nnyumba olusi ayina abalabe kugamba kubanga abakazi bafollowinga feeling kati awulira feeling ekaabira ex namuvinga ono ne ex tanva ku mutwe
obwo busiru kituufu okyegera so mulimu ebintu ebimu byolina okugamba nti naye kati kino kinyongerako ki sooka ogambe togamba kale ffe kale gwe ng'omuntu kati ozeewa x benefit ki gy'olina ofunyeewo ki okyegera ogenda they're going to use you kubanga n'oli ajja kimanya you moved on you're just here for fun oyina omukazi ewaka oba oyina omusajja ewaka oba oyina omukazi ewaka kati noona ajja beera waawo ate bwe kituuka ku bakazi na moving on nentandika okudda ewa x aba ayagala competition adde mwanzibi maybe I'm doing well now eri gyendi yeeno omusajja gwe yafuna oba yalemererwa moving on kati agamba kakomyewo ku luno abamu eddogo gyeriri oli akulunga oba odde ewaka olaba tokyafunirayo emirembe nga mukazi we yali omulungi tokyamulabawo otandise okukola emize sente yali amanyi okuyiiya okusevinga everything oshegera kyova bagamba nti akadde ennyuma kabi kassa omuntu ayinza oba yalwala you're going back to X to do what osanga naye badayina bebaka nabo nga balina n'ebisiraani oshegera akadde ennyuma kabi oshegera oyinza okuddayo nga yina omulala amwagala ng'amububira n'akulaba nakuba amasasi n'akutta ogenda owule waliwo bano bendaba bano bebaloga ne when they go to have sex beekwata nga bakufulumya ku mawulire nti abaabo beekutte ate gafuluma ago gatambula kigira so ebintu by'okudda ku gundi nga bwe ngambe nti si nti baba babi gye tuli ba ex baffe no babeera balungi naye nti kyetwali twagala mission gye twali twagala okutuukiriza yagaana oshegera tetulina business yesu twasoma fembi twakula fembi ku kyalo twemanyi ne kino tugezaako okukola lifetime family okyegera abantu bona surviving nabo abantu abanakubeerera bona oyegerako nabo awo okyegera kyagaana so ku lw'obulungi olw'okuba nti nkwagaliza kirungi let me move on naawe noonya omuntu anaakutegeera naye tetujja tutuuka eyo okyegera kati atojjukire of all things you remember to go back to your ex wakinonyayo omuntu omulala okyegera ddako emabega ogambe nti wali omukwano gwange gwemanyi yalina skill bweti kamuleete tusobole okukola fembi those people like gezaako okurememberinga those good people where like abalina we bakutuusa ajja nkolere kino there are some people we are keeping their contact nga muntu ono nja mwetaaga but you can't go back at basing on feelings and impulses mbulwokuba ojjukidde mulina siteero gye mwakolanga mu buliri nzizeeyo kyeni kyenagambye mu ntandikwa nti abamu baziddayo olw'experience gye balina n'abantu abo oba mbaddeyo nga tebakikola kayagala akikole alina gyakirabye obanga yali yakikola kati akimiisinga ono gwalina takikola nayagala addeyo so abamu actually n'abamu ayinza okuba nga influence ya mikwano gye namugamba naye gwe naawe olumera na mukazi we wakashiya nawe gezaako olabe nze na ekisi wange yankubidde bannange ate twazeemu laavu yakutte buto distraction ekigere kubanga eri gy'oli oluusi wawasa wakomitinga omuntu wakuba n'embaga obuildinze profile reputation egenda fa gy'obadde ozimbidde ebbanga okyegera ate bano abantu abajja mu bulamu oluvannyuma aba talina kyamaanyi kyakwagaza one oba omumanyi nga bwe twagambye nti ogenda ova ku muntu kuba buli lwolowooza okudda you have to remember why did I live the first time okyegera in the first place why did I live with this person noganda namulekolwa ABCD always remember that it will keep you focused woli ovaluinge ne woli ovaluinge n'omuntu okyegera ate abamu kyebakola ekibazayo they start compare people nze ex wange yali takola bwatyo oshegera why are you here obushiginda naina gayi yantwalanga naina mkyala yafumbanga bwati go gende woyo oshigire gano simaje nti we are forcing you to stay so kati mulimu ebintu abantu nga tonaba kukikulowooza ku kintu naye nga bwe ngambye nti mulavu it's maturity fulfill everything kubanga buli okikola ogamba at my age I'm now mature sisakola ekyo eyo level nagivaako oba oshigire kati ebintu ebifaanako bwete buli muntu waabeera alina obeerako awantu kugamba wootuula you talk to yourself that's why I always tell people nti bw'oba ogenda mu relationship always remember the things bye wali okola nga tonabafuna muntu oyo things that attracted people to come into your life
oba musajja yakwegombako, always remember that wali okola ki. What made you attractive to that person? People they drop. Taking a time, if you are reading, continue. Everyone needs a long time. You have to talk to yourself. Because knowledge and maturity ebikuwoleetera salawo to make right decisions, ezikuyamba, and also think for those in your life. Chikola kyokola. What is the result? Oje chikola yeso nyimire naye kiddako. So people are tempted by their feelings, the selfish desires ezo. Nagastani yanke mi. You didn't meet the devil. You didn't. But your desires ezo zikula ne zivaamu. Oshegera. Those fruits ezikupushing okukola kyokola. Oshegera. Because people, they don't think beyond. Oshegera. Tomorrow they only think for today. Hours. Planning kangende mu kibuga nkole kino ngende musisinkana ngambi ali ku gym. They only think for hours. For that time. Olukikola ngaga kati obe wakangenda kulimba ki teyasose kulowooza. Oshegera. So tekikola makulu oba oli mukazi oba oli musajja gwokulowooza mba okudde wa x kina kye kigenda okuyamba. Just you are displaying the level of stupidity. It's a stupidity. Olaga percentage woli nti kati mu busiru nyingidde 90%. Oshegera kati otulaga percentage kati fe abalaba fe abagezaako okulooza we see. Oshegera. So that is the problem nti omuntu bw'aba akola ekintu tamanyi consequences zigenda kuvaamu. Oshegera. Ate they blame abo abantu gye bazooba ba ex baabwe, they blame them. Naddayo n'animbalimba nti kati anjagala nti yakyuka. Wava gye bakwagala n'ogenda gye bakulimba. Insane. So dating content probably ebigambo ebyamagezi by'otuwadde bye. Nze we nomulabi waffe eyo, please don't forget to subscribe, to like, and we are waiting for your opinion in the comment section. And dating coach waffe kali closing mark. Abantu abagora baffe abalungi abaleeyo balekeddeyo kakyolwaliro. Kyenjagala ogamba bikwano abaagalwa ng'oli eyo Love Seed Show wano ku Brian Events. Olina okitegeera nti love oba ensi efunctioningira ku magezi. Without knowledge to operate this phone, you need knowledge. Anything camera jirani, you need knowledge. You need to go in love or in relationship with your brain. Don't go there with your feelings, you won't last. People are doing the same mistakes with different people. They are not ready to improve. They are not ready to learn from their mistakes. Omusajja n'afuna omukazi n'amukuula n'amubba n'akola bitya nagamba abakazi bonna nze n'ekisiraani abakazi bonna bankola bwe batyo tayize from the past. Women n'azaalamu basajja bana basatu, kids ne bamuzaalamu abasajja mbwa. You are the dog, you are the bitch. You haven't learned your mistakes. You are not learned from your mistakes. We have to learn and upgrade and have boundaries. Noganze kino sisukawo bw'otateekawo boundaries, noganze kino sikikola. One, people are afraid to stay alone. They expect their happiness come from someone else. They don't love themselves. If you like bw'oleka omuntu n'akuyisaamu amaaso, that means that's how you want to be treated, because you are allowing that thing to happen. Buli lw'oleka omuntu n'aba ng'akola ekintu disrespecting akola, that means that's how you are telling them okoze bulungi. That's what they are repeating. So people, they are very comfortable doing it again. There is nothing you will do. Putting a boundary. So take out boundaries. Be ready to be alone until someone gives you a genuine reason or to write an essay for you that they want to stay with you. If not that, you don't need anyone. Boboto to say your level, you are not ready for relationship. Love is for grown-up people in mind, not in body and ears. Omanyi kyokola, omanyi kyozzaako, buli kyogenda okola, you're going to think for your family. Bw'oba oli in position ya mukyala, you're going to think as a woman, because the Bible states it clear that a wise woman builds her house with her own hands, but a foolish destroys it. Oshegera. Omusajja olina kitegeera nti like ennyumba ezimbibwa magezi nejjuzibwa okutegeera. You know how to build the house, but feeling it is understanding. Nomanya nti entebe ebeera wano. Oshegera kano kajja oshegera nomanya kubanga ennyumba esinene baana is a lot of things. Abaana bange
tebalina kulaba TV at this time. They are not ready to okulaba this channel. They are not ready okukwata essimu. Mukyala wange talina yinge waliwo curfew. Understanding. So that's why I told him, love ebeerawo but does not fulfill everything in a home, but maturity. Oshege. So mukwana ali eyo alaba love seat show. Oyino kitegeera nti love ekolera kutegeera. Omanyi kyokola mulaavu. Oli mulaavu ne tumanyi kyokola. Muyomba. You lack knowledge. You don't have content what you go there. People rush into marriage. Tebamanyi balabirira bakazi, tebamanyi balabirira bakyala, tebamanyi balabirira baana. You don't know how to take care of your home. Enjuyi oncha, mulimu abantu abakyafu. Buchafu. Otuuka mu nyumba ng'ewunya. Obitebye abaana bafuseemu. Kulinga mukyafu. Tamanyi kufumba. You are in marriage. Nawe oli mu bufumbo. Okyege. Ate oli ready. Ffe tetunoba tujja kulekawo ku nyumba. Bajja kuleka mu nyumba. Bajja kulekawo. Kubanga gye bali abasobola oprovinga that they are worth. They are worth it. Okyege. Musajja kumwe wakati ayagala. Kuli musajja tayagala kulya mmere. Oli mukyafu. Swan desire tikayatika. You still have plastic in your home. Hey, they are there. Very comfortable. Okyege. Ennyumba tegisiimuula. Kwegamba nga teyefiira. Yamunaye tuli baavu. Tekiri ku bwavu. Labirira w'obeera. Okyege. So, maturity efulfiringa buli kimu. Kubanga omanya kyenkola. Kyenzizaako kola kikola kirya pate. Okyege. So, gwe naali ebo bokimanyi nti oli ready okubeera mu relation. Kakasa. Nti olina content gw'ogenda okukola mu bufumbo oba mu relationship. Even at girlfriend level. Yes. Olina okuba ng'omanyi. As a dating coaching gamba, gwe nanti okimanyi. You can't talk. Olina ensonyi. That is content. You don't know. Kati omukazi akuwadde number. Tomanyi kwogera. What are you going to do? What are you going to do? Of course, ajja kuleka wagende n'amanyi. That is lack of knowledge. And people, they don't want to discover. They don't want to discover their problems. They will be there in their phone playing temple run, video games. Ajavaya yagala okwana. Mukazi yamuganyi. You don't know what to do. Ogenda buzo mukazi nkutwalewa. So that is it. So, bwe tuddayo ku mulamwa gwaffe Gulyeri, the moment you step in, oyina omanya kyo kyokkola. Do I really need to go back to my ex? Do I need to keep abamu they keep their photos. They keep their numbers. They keep still following them on social media. You can't move on when someone is still getting attention from you. The best way to move on is to cut off. Some people they change even lines. Sinti mububi naye ayagala biri byonna bireke emabega. That's why God tells people like nti byonna bye mukoze nja bibaso, but come let us reason together. Ebibi byammwe oba bifaanana bitya awash bibeerengwa white snow ngenda basonyo. Let us reason together. So when you go in marriage, in relationship, you have to reason. Oshege. Reason olina okureasoninga, olina okulowoleza your husband or your wife or your kids. Nomanya maaso nti kino kikigenda okunkolera. Bw'oba toleredde okukola bw'otyo, mbaagala nnyo. Peace and love. Get dating coach waffe Mwami Shafiki. Thank you so much all our viewers all over the world, Uganda, Kenya, Tanzania, Saudi Arabia, wherever you're watching from. We are really grateful. Don't forget to share, don't forget to like, comment. We're waiting for your opinion in the comment section. I've been your girl Momolita on the Love Seat Show at Brown Skin Events YouTube channel. Thank you so much for watching. Bye bye.